Yes, Faadi TV ojimbaniriza kade kano mwasibye mutya mwena muli mutya ngenda kusaba ojimpeleka like mwabali kati ne Saudi mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mu following comment section weheri abakabontera mu comment section ato sigalenga oje kumideko updates zomba nazo each and every single day. Ensonga za Pastor Rogers Bugingo musango gwabwe ne Teddy Bugingo akoti Pastor Bugingo akyagala bawukana ne Pastor Teddy n'ebisonga zikyaganye. Pastor Teddy yagaana. Pastor Teddy yagaana annulment. Pastor Bugingo akyalemeddeko. Ayagala baddemu kubanga batuula mu musango guno. Nabagamba nimbagamba nti Pastor Bugingo ne bwana baafa atya. Kijja kuba kizibu okwawukana ne Teddy Bugingo. Kubanga bonna balina okubanga basayininga ku mpapula. Omba atisayininga ku mpapula. Process kugamba ensonga ziba teziyiseemu process bulungi omu bw'aba agaanye. Teddy Bugingo yagaana Pastor Bugingo yabadde ateekateeka kubanga akola ki addayo mu kooti endowooza essaawa yonna kooti yaliddamu n'etuula ku nsonga ezo naye era ndabanga atawaanira obwereere nga bw'onaayoza nga bw'oyanika mu ttaka obanga ateeweza kubanga ozuza ne zitukula tinozaanika mu ttaka era ziba zizzeemu okubanga ziddugala engoya nti ziŋŋamba. Kaakati ne Pastor Bugingo kyagenda okubanga akola kubanga omuntu gw'ayagala okubanga akola naye divorce takkiriza. Abasinga bagamba nti Pastor Teddy yali badde akkiriza kubanga kino kiba kimutyoboola abalaganga nti yaggwako nti yayitako kubanga abasajja bangi. Ate saa zino omukazi alabika bulungi. Abasinga bagamba nti Pastor Teddy walibadde okkiriza annulment, kkiriza divorce mwawukane essaawa zino oba olaga Pastor Bugingo nti abasajja baggwayo nti gw'oli awo tolina musajja mulala ayinza kukola ki ayinza kukutwala. Era abasinga bagamba nti kiba kiraga nti Pastor Teddy ye yeesiba ku Pastor Rogers Bugingo nti kiba kikola ki kiba kimukola ki kumuvoola kiba kimuvoola. Abasinga bagamba nti Pastor Teddy omuleke sayininga empapula mu kite omwesonyiwe. Pastor Teddy abasinga beebuuza naye Pastor Teddy kiki naye nga abasinga bagamba nti kino kiba kikola ki kiba kimutyoboola kiba kimuweebuula abanga yeesiba ku musajja nti Pastor Bugingo aba kwegamba oyinza okugamba nti omusajja yekka muki mu nsi muno. Abasinga beebuuza Pastor Teddy Bugingo lwaki ayagala kubanga asayininga ku mpapula ezo. Alina kyeyazuula mu Pastor Bugingo nti bw'anaasayininga empapula agenda kukikola. Weddiza bintu story ki kubanga kooti yali egambye nti egenda kubanga ebayitire kubanga bakola ki bawuza wakati oli bw'atwala oli n'afuna endagaano y'ebintu by'atutte n'oli bw'atwala n'afuna endagaano y'ebintu ebyo by'aba atutte. Kooti kyali ekola ki kyali agala okubanga ekola kubanga ebintu bali bagenda bigabanira wakati. Ndoza Pastor Teddy teyeetaaga bintu zaagala musajja naye ate omusajja ki alabika nga gwe baatwala. Ani byabasinga bagamba nti Susan Makula Pastor Bugingo yaloga muloge nti omutoneza kubanga ovuma mukazi wo gwemuvudde naye ewala ennyo ne mwezimba n'omulanga yose n'omuswaza katuuti. Abasinga bagamba nti Susan Makula nti omusajja yamuwonga Pastor Bugingo yamuloga yamusirwaza nti okutuuka okubanga ovuma mukyala wo abaana bo n'obalangira biki n'omulangira mukazi we ebyawa n'ebyawa live katuuti omuntu gwe muvudde naye wansi omuntu gwe weezimbye naye mukoze TV mukoze leediyo nyabo. Abasinga bagamba Pastor Bugingo baamuloga ddala kituufu. Pastor Bugingo wama baamuloga Pastor Bugingo ddala kituufu baamuloga. Susan Makula aloga Pastor Bugingo ng'abasinga bwe bakyogera ddala kituufu kweri. Ensonga zitambula akadde kano okutwaliza awamu stay on YouTube platform. Osigale nga ogiye kumideko updates zomba nazo each and every single day. Ndowooza nga ebifaananyi byabwe nga byadda nga bakyali babiri mukwano gwabwe nga gukyali gw'amaanyi. Ne Susan Makula bwe yayengerawo embeera n'ekyuka embeera n'etabuka
embeera nefuukuuka embeera nekyankalana kati bagala kubanga kola kibakola annulment divorce ne Teddy Bugingo yagaana divorce yagamba sikiriza divorce yagigaana ndowooza omusajja bambi akyamwagala yakyagala bbaawe Soni Makula naye agamba nedda nnyabo ono namutwala dda oba namuloga muloge bange abasinga bagamba nti Soni Makula oyo waloga mulogo oyo nti yamugendera entwetwe eri awali amajini omanyi entwete wagamba wali abalogo wali amajini gakima n'amazzi onoowulira ekyo bafulumya firimu gye bayita simanya ng'ejjiini ly'entwetwe entwete wakambwe wali abasawo abaganda aba buli kkala era abasinga bagamba nti Soni Makula gye yagenda entwete n'akola ki n'aloga Pastor Bugingo mbe bulungi Fadi TV ki mwera